Buterevu ku BBS Telefina nabage tugenda baletera special Jinja East kutundi akaluka Jinja Municipality East ko kujjuza H4 omuzungu agita by election si general election wabula by election jukira akaluka no kaddibwamu oluvanyuma lw'omusango gwatwalibwa Honorable Paul Mwiru mu kooti n'aguwangula olwo emisango gy'okulonda gibadde mingi mu kooti naye nga gijja gisobola mu ngeri gyezisalwamu naye leero luno FDC yayambadde oluvanyuma lwa kooti okukkiriziganya n'esazaamu okulondebwa kwa kwoliwo NRM era nkyali ne Honorable David Chamus Kalwanga ne His Worship Ali Kasire Nganda mu Lyanyama wali abasasi baffe abali ku ground mu Municipality East y'Ejinja okufa effettera buli kiki ekigenda mu maaso nkambi ki egamba ki biki ebifaayo NRM eriwa abagizi baayo bali kuki ani ayogera kino kati Paul Mwiru ali kuki kati Nabeta ali kuki akalu tekali mu babiri bokka naye nga bulijjo akalu kakatambula kazerowinga ku bantu babiri ne bombaamu 10 ogenda okulaba nga ono asooka naddako oba ono noono nga bwe bali kalwako omubaka ne meya tuze tulaba court cases naddala twayina ya Honorable Kaima Musoke Nsereko nali yawo nga bagutyemula Robert Kasoli Sebunya n'alangirwa buterevu agende mu parliament Sebunya yawabira Wakaima ndoza byali bya biwandiiko yalina Hannington Wakaima Nsereko ate nga yeewandisa nga Wakaima Nsereko n'ebiwandiiko biriko luli omulamuzi n'agamba Sebunya genda olayire waliwo akalulu aka Busiro South akewa feri Honorable Peter Sematimba Sekigozi yamuwalawala mu court Sekigozi wali wa Democratic Party nagenda n'agamba musajja ono teyasoma jukira court yasooka yakiziganya Sekigozi n'egamba ebiwandiiko bya Peter Sematimba biwewuka Sematimba n'akola appeal mu appeals court kavumane banene bagamba omulamuzi yasooka teyategereza bulungi omusajja was validly elected akalwa akalala ka Mulindo Sozi eri mu Lugazi Municipality eyo nayo court yamulekayo bululu kyo bulabuze Brenda Nabukenya ne baleta engineer Lilian Nakate si ya katwala na NRM kakati akalu kano tukasubire muki kubanga opposition leero efunyeyo ekiramu mu court cases Mulyanyama ekiraba kigenda lero ba kusanyu musajja watu onyika wadde nnyo bafabe misango gyabwe jajjira nga President Museveni ayagala ababaka gikwate koto gikwata nga newe kibaki ate era nga court of appeal yali mukadde wange saagala kumwogera nga bwe bakutwalayo obanga wali jajjaffe Ibrahimu yasaddakira omwana yali agenda okusaddakiza naso asokerwako enyota owengo kakati Justice Stephen Kafumanze njamwogera kwa imisango gyonna yagibaddemu nabasaasira nga President Museveni akaseera ako yali yeetaaga ababaka nga ne wali badde nga oli wa NRM naye nga kati Kalwanga bwe yali nga muganda wange nga bamumanyi nga biraba bulala nakati biraba bulala yali saddaakiddwa era oba ojjukira bwe twasomera history nti abantu bajjajjaffe abatambuliranga ku Munosono Wendi nti ennyanja bwe yatabangukanga bamagamaganga ani gwe basuulayo ennyanja bagamba mbu basaddaakidde ki ennyanja kati awe bagendera so akalulu kano nga bw'okagamba eggwanga lyonna likatunulidde mu maaso George ekyokusooka kalimu okusoomozebwa kw'amaanyi ke kalulu akasoose okulinaana ebyobufuzi bwe biri obulwo na by election esinga zibadde walako woba ozigenderedde zibadde tubadde tuziwulira eyo kati kano kasemberedde ekibuga ekirimu ebyobufuzi ate era mubaddemu muna byabufuzi mweru kubanga waliwo abantu ababeeramu nga buje buli eyo ani yayesimbyewo waliwo avuga owulidde nti Busuulwa bamuwangudde mu kagundi Mulyanyama akalulu ako kalondoolwa nnyo kati mweru eddoboozi lye libadde ly'amaanyi nnyo mu parliament kati kalinamu statement ekyokubiri ke kakiiko k'ebyokulonda kwe kusomoze kwe kalina kasemberedde eri kabaddemu nga bwombanga mugenda mu kyalo waliwo wootuuka nomutuuka ku nsozi z'Ekabaale bulijjo emmoroka gy'owaana nti namu noga nti leero katugitesitinge nga ono bulijjo Lubaga Road eyita ewange erukuli naga nti katugitesitinge kati akakiiko k'ebyokulonda ali ku test wabadde deployment eyakoleddwa ekiro nakati emmoroka z'amagye ezeekulumulula okuyingira Jinja byamukama ne ttiimu yabale tebakitesitingangako leero bagenda kwevuma lwaki baafuna ebifo ebyo batabe bagumu gavumenti yennyini yetandise okwewaabira kubanga gavumenti yennyini yebadde n'abakubi b'emiggo kati ate yeewawaabidde wali obuli omuntu ng'akubanja ng'oyagala kudduka ne weekubira essimu
naye okubira simu oyogera weka kati gavumenti yenyini abitegeera bulungi osobola aduke kubanga ofyo bwenyini bwe yagala okukola ate kati yeekubidde simu gavumenti yenyini nti yegenza okwewawaabira ate ekironga be bakubya abafa abamwiru kakati akulu okonna kutesitingibwa okyola ne banne bano benzi kyova olaba nakugambye nti kyenalabyeko ejjinja babadde balaga babirese no bireeta kuba ffe twavuddeyo babadde balaga abantu bwe bayingidde munda mu ofiisi ze abazirise nga babakubye ttiya gaasi kyova olaba nze nkugamba ono munnanga akubye essimu n'agamba nti eryenvu busuulwa wenzija muno omutwalo nengujja mu nsawo eyaddyo nenguteeka mu kkono gusigala mutwalo era tusigala ziso kakati nze nkyalina okubuusabuusa kati kaluka ejjinja kagenda kukola statement ekyokubiri be bannaffe bano abantu b'ejjinja tutaasa nti bano bannaffe baali ku nsonga zaabwe kubanga wadde naffe twalimu naye bano be baali ku sadaaka obulamu bwabwe ababaka engendo zifiirwa n'ebirala kati abantu b'ejjinja kye bagenda otuyambako nti kwe kulaba eggwanga lyabwe balyagala oli wabulira nga ayangwa nze ndi wa DP okulaga nti balyagala balina kulonda opposition balina kulonda mweru Paul si kyagambye nze kola interpretation ya mulyanyamu kiba kirungi nnyo naye yagezaako busuulwa oli musajja wakobe n'ogamba omwana w'omuwala n'ogamba omwana w'omulenzi ngamba bugambi naye ogamba omwana w'omulenzi nti mwana wange okuze naye wobanga otuuse okuwasa ndeetera nga omukazi afaanana bino atalispektinga sezaala we naawe ataakusanyuse nkulamirira omwana omuwala gwenjagala naawe ataakusanyuse omukyafu afuuwa emmindi bonna bwenjagala wano sebo busuulwa atakwewuunya gwe neewuunya oba ntegerekese sokokomaawo oli yalaamiriza mwabejjinja mundeetere omuntu aneebaka nga Moses ali but naye banatuuka okugamba nti President Museveni ajja mu parliament oba tajja babadde bategeeza ye tajja nakuwulira nsonga tawulira nsonga kasita awuliramu ekigambo Museveni awanika n'emikono ebiri bamugamba bugambi twagalako gumu abantu bawanika emikono n'amasaati ne gapasuka oli n'ajuliza n'agamba nti ekyo twandibali twakikoze najjo kakati awo nze gwe nkugambye nti gwe omusajja owekkobe muzukulu wamwe namwamu ebuwama gwe mmanyi oyinza okutuma muwalawo anze ebintu mbitulira butunuulizi ebyofuza ebyo nabyo obuwangwa kakati David Chams gwe waliwo wano simanyi ova omuzungu alisa last kicks of a dying horse nesigamba press release eriko date 14 the NRM party is in receipt of information that the opposition is planning to cause havoc in Jinja East constituency before, during and after elections this Thursday. The launch of this mission was on Tuesday afternoon when a group of young people some dressed in FDC t-shirts hit and smashed the screens of our official yellow minibuses ferrying members to the rally venue. Paragraph enjo bosomerako bivuga ekibiina kya NRM kifunye amawulire amakakafu ennyo nti opposition bateekateeka okuteekawo embeera mu kalulu ka Jinja East nga akalulu tekannabaawo nga kagenda mu maaso era nga kawedde. Bakiteekateeka lwakubiri abavubuka abato abamu nga bambadde t-shirt z FDC bwe bakuba emmotoka zaffe ng'ate n'ez'abafiisa baffe bali bambadde t-shirt eza yero abaali basomba abantu okubatwala ku rally. Ataddeko omukono n'agamba nti NRM has officially reported to police the sad incident in which our vehicles were damaged. The drivers of Dokonyero Francis and Katushebe Patrick have recorded statements. Nti badereva aba motoka zino bamaze okukola statement ku police. Nateekako omukono Rogers Mulindo communications officer NRM. Mulyanyama kye yayogeddeko ng'agamba olaba ali mu buyinza yakuba enduulu tegeeza bintu Mulindwa mutiitizi nnyo mbadde simanyi bw'atyo awamawulire Mulindwa mutiitizi nnyo. Nze kyemmanyi kiri kimu nsogera ddala njala kusaasira nnyo baganda bange naddala bali ku luuyi lwa NRM kuba kati bamaze okiraba omanyi oteekawo embeera singa kino kiba kigize bwe kiti twekwasa eki ekyokubiri bannaffe abali ku side ey'opposition abasi ku side ya mweru nakino mukyegendereze ennyo nti waliwo embeera eyinza n'okugula t-shirt ne ziweebwa abantu ne bajja ne bakola akavuyo naye nga bali kirikale nga bamaze kibala Honorable Kalwanga Mulindwa soko nsansanyo okuyingiriramu Mulindwa nzijukiza omutamivu waliyo Kakindu walingo weta bwe yajjanga ekiro nga gankulaba
tontiisa naye ng'atidde butika kakati ekiri ejjinja omanyi mu bannaffe bano bamulindwa mulimu ababazi era bo baba bamaze dda okulaba indicators omuntu wateekako indicator aba amaze okulaba nti kati sawa yakola ki yakuva ku kkubo bayinza okuba bamaze okibala nti kiganye kubanga bino ebyogerwa byayogerwako wano ekyaddondo nalugamba nti okusinza ku mbeera gye tukoze akaluka wedde tugenda okukalaba kajjira mu kinaana around 8% ng'ono ali wansi so kyenjagala okulaga bannayuganda nti akalulu kano kagenda tuyamba okumanya ebintu bingi ekisookera ddala gwe bwogamba abantu nti bwe mumpeereza ab'ekibiina bwekiti essaawa ya leero si nsonga ya kibiina ensonga ya leero obulumi buli ku ggwanga eggwanga lyaffe tulitwalawa essaawa ya twavanga emityana nga tugenda kulambula Jinja kati ate abantu bava ejjinja bajja kulambula waffe so essaawa eno nze ngamba obuzibu bwe tulina baleke kulembeza nnyo kibiina omuntu akulembeze ani alina ensonga ani alumirirwa eggwanga lye ani atunula ensi gyeraga ani alaba ewalako so si tokuba campaign zawedde officially kyenagambye nti wankoze bubi okujja olunaku lwayo nkyakukola ki kulonda nandibadde nkunyonyola kuba obuzibu bwe tulina ebyo byolaba eyo bibadde newala wangi olwaki kyogambye nti kiki ekyaliwo mu kusala emisango ensi yonna yakiraba era naffe abamu tugamba mukama yatusaasira busaasizi nga tetulina misango nga ffe twawangula oli nakkiriza noga nti ye kubye kukutta busi so twandibali tuli sacrifice nga muzeeyi bwagambye muganda wange meya naye kyenjagala abantu bamanye ti gye tulaga bino tukyalaba bingi kubanga abantu betuwakanya betugambako nti naye wano tikyandibadde bwekiti sooka batumanye endya n'ensula ekyokubiri be batusasula bamanyi bingi betukwatako era nze olumu mbeera wembadde neŋamba n'olumu nafulumyako statement nembagamba nti bakadde bange beetegefu okulabirira abaana bange kuba bakimanyi embeera gye tulimu si yeneyagalire kino tekiri wano wokka wabula nekiri ejjinja embeera bweri naye kyenjagala bakole kwe kubeera very culturative muli kyebakola akalulu kano okuva essaawa eno okutuuka enkya essaawa nga 6 ogw'ekiro buli step gye bateekinga beewale okugwa mu butego bw'omulabe waabwe sayidi zombi naye okusingira ddala abamwiru yo worship oludde nnyo mu bululu buno era obadde nnyo mu birayiza wa kibiina kya Democratic Party abantu bagamba nnyo akalulu banzibye batubbye akalulu bakabba batya bakabba ku DRFOM mu kasukali akayitinga n'ekiro kya leero kiro mmo ekisooka bakabba leero bakabba nkya akalulu k'omukyalo awukana n'awak'omu kibuga kyekyo akalulu k'omukyalo babadde bayinanga akakodyo okujja ne balonda ku ssaawa 11 ne musanga boxing nga zijjudde nti abantu bagenze kukola bamaze okukola okulonda ak'omukyalo era akalulu kubanga nze kibiriviringa nga mukubanga ebbanga lyendudde mu bululu bwe buno obuntu nti genda ononere mu linnya lya busuulwa ekyo obutono ennyo obululu buba butono era tebujjaamu gundi kati akalulu akasinga keko okusanga boxing nga zijjudde ak'omukyalo era wano strategy twagikoze dda kubanga oluusi kaadi zange nzikweka waliwo bye sijja kwogera awo kyo kyekyo kitulekere naye mbadde ngezaako okulaga ekyokubiri ze ssaawa waliwo we balowooleza nti abantu bakooye ne batandika abantu okujja olinga abantu ssaawa awo 6, 5, 7 abantu balowooza nti abakuuma akalulu balowooleza nti tewakyali kigenda kiriko ne bagamba abaana musayininge owulidde oba tusheyalinga ekyokulya akulidde nabagamba nti omanye obudde buyinza okubanga bujja tukwata saafunye ettooki kati omwana n'asayininga ekyo tukimanyi oluusi ne busuulwa owuwo nga bamuguze dda okitegeera n'ateekako siginica era kyova olaba nti ffe akakodyo ako buli wooli waliwo akulaba buli muntu aba saawa ze zijja okukyuka ate tuyinza okusaasira ennyo owa NRM ne tutasaasira ggwe owaffe kubanga gwoba kipindi kya munda
ekyo kukolera ekyo sikyogera ku TV ya Ssaabasajja embuga era tekiyinza kuba kirungi ekyo saagala nkikise ndimu akaddugavu n'akeruka naye ate enkyanja kuba mulala ne kano nti ate gwakipulaninga wandibadde okozesa chance eno n'otalugwamu kuba akalulu kano kombuuzizza kalinga ka Amerika. Bush yagamba nti n'ayategeddeko neeyawulirako busuula ne woba wategedde ku luku olw'otubba n'otatuwa information giwa kampu ya Mwiru tugatta kuno togenda duwona ekibi kigenda kukulondoola ate ekibi mu opposition tukirinako amagezi oyinza okusekera tugiyita crocodile smile ogimanyi ogiraba eyo wali obaddeko mu bazungu agamba hey nolowooza nti ekisa ky'abayina naye nga teyakyasinza okusosola mu kalulu bwetyo wetubeera mu kalulu even my shadow ogyekanga gwe waba akugabye Masese nenkusanga mu Central tukutika kuza neoba webusoga tukuleeta Kampala kitegeeza kikyobadde onona mu kalulu ka Mweru obubbi ne bwoneetakula twaganya abantu okwetakula era bawaliwo ayeeterezeza mu bitundu bye ali ku tabbu kitegeeza muli bakakafu mumaze kunyweza ebyokwerinda polling station zonna teri agenda kukwata mu ebyokuuma akalulu bakafulu kubanga wembeera we bagenda okunteeka bali tiimu yange bwenkwata kutu bamanyi kyetegeeza bwentakula ennyindo kitegeeza nti yagidde mu jaketi owulidde so kati maaso kaali omanyi olumu ebinsanyusa waliwo omusajja wano yaganze mbadde mu sisitimu mpulirize manyi obuli badde babubba kompyuta yingeri gye tubadde tukabbamu webeera nywevu teri kalu kagenda yaleeta mbeera ya father yasooka okudduka mu kankubuulire President Museveni kyasinga ku bano bonna ababadde naye ye yali wa ku street bo tebabiranga ku street bamukalina kakati nze kankule twaliko mu TDA honorable mama Mbabazi ko mawe bane tugende tulye Rolex ko Mbabazi esaawa bagirya tawuliranga no ku kigambo Rolex agamba Rolex esaawa omukulu Mbabazi yatulanga bwatu mu kisaati kye nga alaba ebintu byonna alabanga movie omanyi okubeera mu movie kakati ajja kudda buzizi wanaba wa kupikinga kati yote tumujja kadi ajja kuba bulungi kakati nze mulyanja makankubuulire gommanyi embeera yonna bojanga omuntu wa kalina mbeera wa kalina bojanga kalulu ate eyo gye nsinga okutegeera eyo gye ntegeerera ddala kubanga eyo yeereeta obuwanguzi kyova olaba Bidandi yagamba nti mu kinaana twalekawo Kayiira ne tulekawo Nkwanga ne tuwagira ono omulaalo mu kaseera ako ye yali apiiringe ku kigendo kye baali bakola ki bagenda ku his excellence the president so n'olwekyo akalulu kano kyekikalimu kati awalala wennyini nga tumaze ebyo byonna bikola diara forms eneyaffe negenda ku talingi tuyina okubeera macho kali nosiba naye mwami Mulenyama Katonda agenda waliwo okujja akalulu ku district kajje mu constituency nga tebanalonda okuva wali okujja mu constituency enkola yandibadde nti okubeera kiri obulungi buli mmotoka egenda okutambulira mu akalulu nga kuliko ababodaboda nga 100 abonoza gye bali abakalimu bayaye babyabufuzi bano bamulyannyo era oli yeewunya obuuza nti kumanya okulika emmere gatema muli naye FDC mu kalulu by election yasembeeyo FDC yakubibwa bubi nnyo era kandi etona wa FDC njogera ku mukwana gwange Honorable Apollo Kanti nti gwe nali njagaliza ekintu naye n'atakifuna nali eri gwe wali ku kampu eri ne bali mwezo nze nesigala eri wa Kanti nti naye yakubwa akalulu nono wa FDC lwaki mulowooza leero ndi abantu bajja kukyusa kyali kibuga kali kyalo kibuga n'ate eri municipality akalulu ze nagambye nti buli kalulu konna kabeera referendum akalulu k'ekyaddondo embeera yonna ne waali badde ng'oleesaani kaali kamaze kusalawo wemubeera wa opposition babiri abantu basalawo so n'olwekyo akalulu keeri mulimu aba opposition abantu balinga 8 ngere we wagambye naye kati abantu akalulu kaliwa wakati either oli wa Nabeeta oba oli wa Mwiru kyokka tekiriko kubuuza era saagala ogambe mbufe tugenda kwekwasa mbwa oli owookusatu yasita obululu kakati gwe olina okumanya kati nga watugambye gwe ogenda ku ballot paper n'ogitunuulira oti
n'ogamba ndya na bano oba mbonaabona na bano woba olya na bano kiikinga agenda okwebaka. Honorable Kalwanga, addition ya Mwiru mu parliament nga Nabeta avuddeyo ebongerako kya opposition ndaba mulumbi nnyo eyo ono gwe twagala yajja okuyamba with or without Mwiru. Ekikulu kiri kimu, statement yakoleddwa olunaku lwajjo byonna ebijjayo kubanga ffe mu parliament twagala muntu asobola kudefendinga muntu wa bulijjo ate gwe oyagala kudefendinga programs zo, so enjawulo weeriwoka. Ekyokubiri, omukulu Mwiru alinako experience mabega abadde mu system ng'akola ebintu byakola nga bitambula bigenda mu maaso naye nze n'olumu musinkana Uganda naye kati ono oba ali ku kingana nekyaliko tukitegeera ani Nabeta sagala nnyo kumentioninga amanya g'abantu wano nenjala banja beesimbyewo nenjala kukakasa nti Mwiru njogera n'okulumwa kwayina nagambye nti tunuulidde ekintu kimu, omuntu alina obulumi eri eggwanga lye. Tetwagala abantu bajja kutuukiriza bigendererwa bya muntu, twagala muntu ajja nga agenda kutuukiriza bigendererwa bya nsi, ensi eve ku ddala kweri edde ku ddala eddala. Ekirala nti kiki kyayongerako background ye gimanyi neyaze omanyi kiri kiwayogedde kyokka nti no omuntu kyafumya mu kamwa ke kireflecting ekiri ku mutima gwe. Ebintu byazaayogera n'engeri gy'adakolamu ebintu bye sirumirirwa nnyo siva Jinja naye ate eggwanga Jinja is part of my country. N'olwensonga enjagala nnyo ne Jinja level kwe tutambulira nayo nga kwetambulira. Ono Frank Sentonga abuuziza nti Meya Mlenyama yayogedde ku kya nti akalu k'ejjinja kalina kuba kati wagikwate ko ntogikwatako yabadde ategeeza ki? Wagambye yabadde honorable naye nsobola okiddamu akalulu nga kakatandika muganda wange Nabeta yasooka n'akyegana bannange olaba omanyi kankubuulire tegeeza omwoyo gwe wate gwikiziganya nekyayogera omuntu ekintu kimulumiriza kyova olaba ebyawandiikibwa naddala abali mu Bayibuli oba ne Kurani byejjira naga nti ekintu amazima go gegasooka. Nze ntera okusomesa bano abaana baffe bano bape as you go bano abali ku street naye akugamba nti meya guno omulimu sigukola nga njagala sina laavu na muntu oyo gwemba ndi naye mutakono basina kyabatu nazaala abaana abasajja bandekawo omusajja yandekawo kakati nga kafero yayimba nti siringi kakati siringi n'ebisuubizo era omuntu ayafuna omukisa yoyo ayasirika naye omuntu ayafuna ne bamumanyirawo ne bakubira kasimu era Kalwanga musajja nnyo aro kiri ekintu kyange bonna bagomuka nina musanju wange ali eyo mawokota yatya nnyo esimu yajja nagiwulira nga namba emu yakubye namugamba nti gwe weesibye mu kkubo lyange gwekimanyi kyekitegeeza district yonna gwe weesibye mu kkubo ekiwulire kyoyogedde alina awo otusaasirira ng'ogamba ffe amasimu tetwagafuna naye n'oyimira n'ogamba nti yes kino kyoyagala neffe abantu akalulu kano kyevudde nkugamba nti bannajjinja be bagenda otukolera statement era kyobuuziza nti Mwiru ayongerako ki buli we mubanga emmotoka eseeredde n'akaana naye emmotoka tugijjawo eddoboozi lya Mwiru naddala nga tuguluminga abakulembeze b'enkya Mwiru alina omugaso munene nnyo ng'ali mu parliament kubanga buli wayimirira ku muzindaalo omugatta ku Baseggona omugatta ku ba Alan omugatta ku Bampuuga omugatta ku Basemujunganda omugatta tulina batono naye abo abatono we bagatta eddoboozi lyabwe omuntu asobola okubeera n'ekibira ky'ebigambo naye ng'alina eddungu ly'amakulu asobola okubeera n'ekibira ky'ebigambo naye ng'alina eddungu ly'amakulu ate omuntu n'abeera n'eddungu ly'ebigambo naye ng'alina ekibira ky'amakulu oba okitegedde ebigambo bya Mwiru byansa ebigambo bya Mwiru byansa mu parliament okusinziira ku Kalwanga wabaddeyo era nalinga bano tiwayimirira okulambika ensonga waliwo omuntu nembanga muli mumikolo ng'ogyeko ne parliament n'asituka n'ogira bwoti n'abadde agamba okusaba ebinyeebwa n'abireka abantu ng'abo ba Mwiru tulina batono olina kibadde obuuza nti nno agattako ki muganda nga abadde akigyeye bulungi agambye nti n'omwana ow'ekkiro ettaano ng'emmoloka eseerera bw'omugattako n'ekwata ku ttaka etambula naye kitwale ku nnyanja nti ate eryato bwe liba litubidde kye mulina okukola kujjako
bitalina mugaso muteekeko ebiina ki mutambule mugende n'olwensonga eyo mwiru ayina ensonga y'amaanyi ennyo banajinja teri campaign your worship ne honorable President Museveni bwe yadda campaigninga jinja okay kikiri municipality kibugabuga nate jinja is a district jinja kuita rural district waliwo ebigambo byakozesezza ebiyinza okusweyinga abantu abamu ne bamuwuliriza nti ddala singa muweereza ono asobola okujja ne mu State House n'asaba oluguudo n'agaba bowa hoteli n'agira bw'ati kuba ye asobola he can access me all time anytime nate bumuleeta oli yajja kubeera eyo kati anaawasabira ddi ebyange ebyammwe bimwetaaga statement bw'ogitwala ku munnakyala omusajja yayogedde kati ono atatuuka ku ntabwe anaatuyamba nze era mu byalo gye nabadde sazzeemu pulezidenti naye nabatwalidde vidiyo esemba bule bukya President Museveni ajja ba NRM ate ba minisita ente gye zinywa n'abantu era obwedda nze mbalaga vidiyo nemaga nti eno bukyetondebwawo Mubende bukyetondebwawo Bunyoro ekagadi juzi naliyo ku mbaga bukya watondebwayo ba NRM wafaanana wati so n'olwekyo ekyo abantu ndowooza ekyo bakibuuka ti his excellence bwajja biwedde kamwongereko nekino nze nyinako minisita omu gwe nawulyako nga akola statement nti okuva nalondebwa okubeera minisita sirabanga kuki president nayagala n'okuba ebikonde mundeke ngende wa president naye nga tasobola ku accessing kati olwa minisita tasobola ku accessing nga president kati ate gombaka wa parliament emirundi egisinga kisoboka naye programu mpanvu ate omukisa gwalina owa NRM nowa independent gwalina nowa FDC gwalina kasa kubanga kutuukirira president enjogereyo ndowooza nfu lwaki nnyina ku accessinga president okufuna service okujja ku programu wano simaze kulaba MD structure era simumanyira wafaanana ebbanga lyemmaze wano ebbanga lyoli ku top nze nemukulusa ennyo nga simulabangako yankubira kasimu nagamba musajja wange nkuwuliriza naye structure gye mumuteekawo ngusula yakuyita sisenyonga era naye babeera ku lutime kati nze MDC mumanyina mumanya naye service tuzifuna wano ate buli kimu kitambula gavumenti yalema okuteekawo structure nebiri byabufuzi ndoza byanjawulo ensi yonna nze kati kankubuulire byabufuzi bwogenda ku embasi ambasada yakuwa visa oba byabufuzi ku embasi ambasada w'embasi kati gwoli mumanyi ayinza n'okubatalabangana ku passport yo naye system kati osaba mu kyaki yaffe wali tosanga nga abakebezi bamaze ogwabwe kwayeesookawo abaki nebitambula bwe bityo kakati ffe ekyaffe twakizimbira ku muntu omu alabako ku kisiigirize n'ensolo ye omuzannyo ogwo kisiigirize n'ensolo ye kati ekyo twakizimbira ku muntu ogwo omu so omuba ne structure entuufu akikulembeza abantu bana batandise okutegeera olowooza endooliito za NRM zinaabakolera atanga oddeyo okulumbagana ne Lumumba kubanga era bukampo omwe buli baga ffe tugenda balaga ffe tuli tiimu Lumumba tiimu tanga oddoyi agwe waliyo mu kintu ekyo yadde nkuyite kulokoka bakuwaba simanyi kigambo kituufu njala kukakasa ekimu kugigenda okusuula system ya NRM okusuula embeera oba enteekateeka za NRM ate bakozi bennyini abamu bamanyi bamaanyi abala bamanyi wajja otya waliwo abagamba nti wagira watusanga gwalinyira luddawa kati ebintu ng'ebyo nze kati amanyi gyendaga nga nemanyi nga self made sinza kuyingira mu ntalo za kitoko era nkugambira nti bweba ogoba okitwala bwotyo ekyo nkivuddemu ku ddoboozi lya pulezidenti ng'olowooza nti ayinza okulaba ebintu nti tango odo yadda mu gundi nga bwakyagala nekirema eyo yembeera gyaba kubanga amanyi we balyegatta bajja mulwanyisa era bw'obanga n'abakyala ababiri nga bakolagana nnyo omanya nti oli muzibu nga bali aba mu nnyumba emu teekawo mbeera nga bali mu nnyumba emu oli n'agambako nti nze leero ndi mu nsonga tulake wa munnange nga ebibyo bibi nnyo so n'olwekyo pulezidenti Museveni abantu abasinga tebamanyi pulezidenti Museveni muyeekera
era abantu abakoze ne President Museveni yeeyita Saabayekera era tebamuyiganga era akyogera agamba nti tujja bakwatako mu nkola yaffe yaki ekiyekera ekyegaana era President Museveni nze nali wano ng'ayingira eri ateesa e Nairobi ng'amagye gatuusa ensangi eri yateesa eno nga poliisi bazikuba kakati President Museveni yakwasa omukono guno bw'ati era kyova olaba tagaba kifuba omuntu gwe yali akutamyeko mukuba akama Ssaabasajja wano mu Lubiri ng'akutama bw'ati enseera be kyayogera na beene abasigadde ngalo awo aba ayambye akaana akato akalera bulezi nze mbulirayo omuntu ali agudde President Museveni mu kifuba lwaki amala gakiwaayo for security reasons bwamugwamu n'omuwa obutwa bya butebenkevu tewandibadde na buzibu ku security ye naye kyoyogera lwaki oluvannyuma lw'essaawa eno njagala kubatiisaamu akalulu akaggwa akajjinja municipality east Moses Grace Baryeku owa bagiyita west ye municipality endala yali tawagira nabeeta era bamaze batuuza wamu kati bali kitole kimu it worked in favor opposition naye leero bamaze okwegatta kyekyayisaawo mwiruli kakati bali wamu mulowooze mwewanewaane empola fakiti emu yabayamba okuwangula byakalulu yakolwako era teriiwo naye kakati Baryeku alina abantu abo wabadde abawera kasooli sinkoko nti okyusiza ekiyumba wano ogenda kulongoosaawo ozizze wali zikomewo zibiike nti mutakola kyenja kuba buli omu yategedde tiyafunye obukadde bwe kakati bali yabawaddeko era pulezidenti yabadde ajja basoose kutuula kati yabawaddeko okujjako boŋŋamba nti bonna abawagizi be baali ku mission give and take nesinga constituency yanjawulo ate tebadetermining ebizibu byeri si byebyeno buli omu alina kufa ku bizibu bya constituency ye bwebeekulemeredde tumira kale abanajinja municipality east twagala baagaliza okulonda okulungi olunaku lwankya mukeere mukuba obubokisi bw'otalonda obeera olonzi oyo gw'otayagala kasoga nze sijja kulonda bukasogamba sijja kulonda bebamanyize byantamye esimbyewo simwagala in essence olonzi oyo gw'otayagala ayitewo kyekyo njagala kubaagaliza ekiro ekirungi honorable Dike webale ye worship mwebale kutuwa akadde kano tiimu yaffe gyeri ya BBS effetta amawulire godagenda kubega batuusa kagesiga kati gegaddako ne Annie Mari Natabi ebirala mbirinde n'olunaku lw'enkya tugenda bawa update buli kaseera live naye twagala tukkiriziganye awangule anaawangulwa akkirize nti awanguddwa ensi egende mu maaso Mukama Katonda atuwe kye tusinga okwagala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale